You are always free to change your mind and choose a different future or a different past. Whatever you vividly imagine, ardently desire, sincerely believe, and enthusiastically act upon must inevitably come to pass. Mama we yali afa yakolomera sengaawo weekyotera bwe yali afa yayogera nti omwana oyo talifuna kino oba talizaala gojja kufa ozunga. Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. Nate tuli mu kwesitula. Kwata peni olupapula oyongere okugoberera. Sisobola kujjako ngalo okujjako ng'ofuuse omuntu ow'enjawulo. Ate kisobokera ddala. Tobuusabuusa kkiriza bukkiriza ebinaddako banaabikubuulira banaakulaba. Bajja kwerera enguudo bayimbe erinnya lyo bayimbe mu nnyimba bakuwandiikeko bakunoonye nga kamera zonna zitunudde mu ggwe naye nga watandika nga obibuusabuusa. Naye wakati mukuliza ebigambo bino wamala n'okkiriza nti osobola. You are always free to change your mind and choose a different future or a different past. You are always free to change your mind and to choose a different future or a different past. Oli wa ddembe buli lunaku oli wa ddembe buli kaseera oli wa ddembe okukyusa ebisira byo mu maaso. Gwe wennyini okukyusa oyina eddembe era osobola ddala okukyusa ebisira byo mu maaso. Era osobola n'okusazaamu ebyayita. Singa ayinza okuba yagamba gojja kufa ozunga. Waliwo omuntu eyagamba nti gwe tolegaggawala, gwe tojja kutambula mawanga, gwe wasiraana kubanga maama we yali afa yakolomera. Sengaawo weekyotera bwe yali afa yayogera nti omwana oyo talifuna kino oba talizaala oba talifuuka kyonna gwe kyolowooza nti waali kifuuse. Talikifuuka sengaawo yayogera. Oli wa ddembe okukyusa ebisala byo by'omu maaso oba okukyusa ebyayita. You are always free to change your mind and to choose a different future or a past or a different past. Oli wa ddembe ebirowoozo byo obadde olowooza ki wooli awo. Bubanga ebirowoozo byo bijjudde kulemererwa, bwavu, kusigala mabega, tebakwagala, nze bannange enseeganya okumpa chansi, ngezezaako naye enseeganya okumpa chansi, osobola okwewa chansi, olina eddembe. Wadde tewali akuwadde chansi, salawo olunaku olwaleero kyosazeewo ensi egenda kiraba mu buliwo one day era ekiwagire. Everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you, but you have to take action to get it. Everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you, but you have to take action to get it. Buli kintu ky'oyagala kiri eyo kikulindiridde osabe. Asaba aweebwa. Waliwo anko wange yatugamba ngedda nti ansaba simuwa ate atansaba simanyi nti ayagala. Okono kwali kusaagasaaga okw'ebiseera okw'abazadde ab'ebiseera ebyo. Nenjala owulize layini eno togiconfusing egamba everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you, but you have to take action to get it. N'ekintu ky'oyagala ate nakyo kikwagala. Joyce Meyer yagamba a pencil and a dream can take you anywhere. Wano wentudde ba artists bangi eno layini egenda waawe. A pencil and a dream can take you anywhere in this world. Ng'olina nusu 10 n'ogula pencil nga weegombye probably balabongo bano
ng'omulabi akuba ebifaananyi bye naye n'omwegomba mu nsawo oba n'ogenda n'osabiriza nusu 10 oba n'ogenda n'osabiriza nusu 10 n'ogula penso olwo ofunye ekirooto olabye abakuba ebifaananyi bakuba emitwe gy'aba bagenda bakuba baani n'ogamba nange ngenda kufuuka artist okuva olunaku olwaleero n'ogenda n'ogula penso n'ofuna n'olupapula oba olukuddewa oba otayiza kitabo kya mwana asoma n'ogenda n'okulamu olupapula n'otandika okugegenya naawe okukuba abantu okukuba emitwe gy'abantu ekiseera kijja kutuuka ng'ebyo ebifaananyi by'okuba bikutuuza n'abalangira bikuyingiza amayumba g'otalootangako nti oli gayingira just penso ya 10 bweti kasoogifuna osooka funa kirooto bw'omala okifuna kyekikuwaliriza ogenda okunoonya penso eyo ey'ekikumi n'olupapula n'otandikiraawo tandika olunaku olwaleero n'ekyo ky'olina penso ng'ambe ya 10 bw'oba tolina nusu 10 osobola okwewoola osobola okusabiriza penso eyo funa ekirooto kijjule mundaayo kikusuze ng'otunula ng'okulungutana tewajja kuyita myaka giwera 3 nga tosobola kukuba muntu nga yeesimbye bwantoogo oba nga atudde wano nga bwe ntudde wano nga bwe nfaanana ojja kuba osobola okunkuba kye bayita amaanyi g'ekirooto eno layini egenze mu ba artist bentuddemu wano bayitirivu abamu simanyi bayiga batya okukuba ebifaananyi naye nsuubira eno layini bwe banaagiwulira bajja kutegeera bajja kujjukira engeri gye batandikamu weetaaga penso n'olupapula n'ekirooto ogende ensi yonna n'ogibune naye nga watandika ne kapita wa nusu 10 bw'ati layini eyo noozo giwandiise a pencil and a dream can take you anywhere. There's nothing impossible to him who will try. Alexander the Great. There's nothing impossible to him who will try. Tewali kintu kitasoboka eri oyo agezaako. Badde nsaba obeeko kyogezaako. Ntandise na kirooto. Okutte penso otandise okugeegenya. Tomanyi wadde tokubanko wadde ku kifaananyi ne kusomera gye wasomera tewakola art gezaako bugeza olina ekirooto naye nkwegayiridde gezaako bugeza kyoyagala okukola oyagala kukola ki buli kyoyagala okukola zuukuka olunaku olwo ogenda okigezeeko ekiseera kijja kutuuka ng'okifuuse ekyo kiwatandika ng'ogezaako bugeza. Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. Tweweeyo. Mama wange yali eyankuza, eyamperera, yasikawo ku mandaazi, n'asika paani, n'akuba amataffaali, n'apoota, n'alima ku byalo, n'akola buli kimu. Simanyi bwe ntuulawo ne nteebereza engeri maama wange gye yampeereramu ne baganda bange. Bwe kutaba kukkiriza nakwewaayo nakubaako nakola saddaaka neweerekereza byonna neweerekereza gomesa ennungi ekitengi ekirungi engatta ennungi n'oyambala engatta emu okumala emyaka 3 neekutuka neggwawo neyingiza n'amazzi. Omukyala n'oyambala akatoopu kamu n'oyambala ekitengi kimu ne kisiiwuuka ne kiggwawo kyonna ne weerekereza essimu ennungi olina obusobozi obuvuga emmotoka n'otavuga naye ng'oteekateeka baana bo obatutte mu masomero g'olina okubatwalamu olina obusobozi obugenda out every weekend naake ng'oyinza okuba onywa naye nga wakeerekereza n'okavaako n'oleka buli kimu. Let us sacrifice our today so that our children can have a better tomorrow. Tuleka buli kimu tuve mu masappe gonna n'okwewunda okwenjawulo okutwalira ssente tukolerere abaana baffe. Singa abaana baffe baba ne enkya ennungi a better tomorrow nze kkakasa tosobola kuba na bukadde
bugenda kukubonyaabonya. Kolerera abaana bo yokolerera ki? Buli kyokola kyotuusaako engalo bw'obanga ozadde abaana nga bakyetaaga okulabirira, okyabasomesa, okyabaliisa, okyabambaza, okyafuba okulaba nga ebirungi ebibasanyusa gw'olina okuteekawo embeera babifune. Weerekereze byonna, engoye ennungi zireke, amamotoka ag'ebbeeyi ogira ogaleka, oyinza n'okusuula mu kasiisira. N'ebirala ebisanyusa abalala naawe byeweegomba n'obatunuulira osobola okubireka bw'obanga weewaddeyo okufuna obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana bo. Tosobola kuba mukadde mwavu oba gwe bagenda okuwanda olulusu bw'oba waweerera abaana oba nga wabateekateeka. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by. Two roads diverged in a wood, and I took the less traveled one, and that has made all the difference. N'omusajja yasanga enguudo bbiri, amakubo gaali abiri, nga gayingira mu lusaalu oba mu kibira. Gaalina bwe gayingira amakubo abiri, nga ekkubo erimu baddaani n'abalala bayitirivu nnyo nga libakozesa. Ekkubo eddala ndowooza kaali kakubo katono nga kalimu n'ebisooto bingi nga teri akwatawo. Waliwo abantu ndowooza nga babiri, wali abantu nga 5, wano nga waliwo abantu nga 3 abasazeewo okukozesa ekkubo lino. Bwe yatuuka awo mu masaŋŋanzira n'agamba n'akwata lino ekkubo eryali kwatibwa abantu abatono. Era gamba, and that has made all the difference. Bannange, bw'otuula wansi awo n'ofuna ekirooto, buli omu aloota bubwe. Waliwo aloota nga yalina okuba nga yasinga okuba okwokya ettanuulu ennyingi mu kasenyu emmanga wali, nga buli mwaka ayinza n'okwokya n'okufulumya ttanuulu 100 oba n'okusukkawo, nga yasinga mu ekyo ekintu. Waliwo aloota ng'agenda mu owino nga yasinga omudaala omunene mu owino. Waliwo aloota nga ajja kgenda ku amu nga yasinga edduuka eddene ku amu. Waliwo alina ekirooto kati nti wande agenda kuzimba ekisaawe ky'omupiira eky'obwannannyini ekisinga mu Uganda. Waliwo aloota ompuliriza nga wande ogenda kuba one of the best footballers mu nsi yonna, era gwe omusambi w'omupiira gwe tugenda okusooka okuba naye mu Premier League. Buli omu aloota bubwe. Ne waliwo ebirooto ebirootebwa abangi nga buli omu asobola okukikola. Kati ono omusajja ge makubo abiri gakugamba nti lino ekkubo abantu bannyo balikozeseza, kitegeeza ebintu ebiri awo byangu, bye bagenda okusisinkana eri byangu. Wayinza okuba maaso eri wali emmere ey'obwereere, ate bano abazze eno nga balina okutuuka eri ne bateekateeka ne banoonya enku oba amanda ne bafumba emmere eyaabwe. Awo bw'osimbye abantu ennyiri n'obagamba abagenda eno mugenda kwefumbira emmere, abagenda sayidi eno emmere mujja gisangayo. Abaagala emmere ey'obwereere bagenda kudda eno nga bayitirivu nnyo, naye abadde eno abagenda okuteekateeka engeri gye bagenda okulyamu emmere bajja kuba batono. So ono omusajja weeraba amakubo abiri nga gayingira mu lusaalu tamanyi gye gagenda, naye nga alaba eno bantu babiri be bagendayo, eno bayitirivu, yakwata eno ewagenda abatono. Baka ekintu kyokola nga kizibu, nga tuli batono nnyo abakikola mu Uganda. Oyinza okutandika, oyinza okugula YouTube channel n'omala ebbanga eriwerako nga likes views ennyingi ze wakafuna ziri 100, naye ng'ate waliwo abakola ebintu oba kweyambula n'ebintu ebiringa ebyo ebikolebwa abantu abangi ebyangu nga bo bafuna emitwalo 5 egya views, bukadde bwa views. Bw'oba tewalina kirooto ddaawo n'oggwamu amaanyi n'ogamba nze mukyamu oba simanyi kyekye oba narogebwa oba Katonda tanjagala oba sikola bintu nga bwe nabikola, obikola nga bw'olina obbikola, naye olw'okuba ekintu kyokola si buli omuntu asobola okukikola. Ensonga lwaki olina bu views obwo butono, era ekiseera kigenda kutuuka nga waliwo abantu abakutegeera era okola amakulu mangi nnyo okusinga oli ate yakuyitako. Oli ajja kubakkirira nga gw'oyambuka ate ng'oyambuka lubeerera. So line eyo mugiwandiike, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by.
and that has made all the difference. Robert Frost yayogera ebigambo ebyo. Whatever you vividly imagine, ardently desire, sincerely believe, and enthusiastically act upon must inevitably come to pass. Whatever you vividly imagine, ardently desire, sincerely believe, and enthusiastically act upon must inevitably come to pass. Buli kintu ky'obeerawo n'ofumiitirizaako nnyo n'omutima gwo gwonna gwonna ng'okifumiitirizaako n'okyagala nnyo, ardently desire, sincerely believe, n'okikkiririzaamu n'omutima gwo gwonna gwonna n'omwoyo gwo gwonna gwonna, and enthusiastically act upon, n'okikolako n'ebbidi ng'owulira okyagala, ng'owulira okwokyebwa munda muli nga towummula paka w'okituukiriza, must inevitably come to pass. Kugabe buli kintu ky'ofumiitirizaako n'okyagala nnyo n'okikkiririzaamu n'okikola n'omutima gwo gwonna gwonna tekiyinza butatuukirira. Njagala owandiike layini eyo. A champion is someone who gets up when he can't. Omuwanguzi, abantu bonna abawangula be bantu abeewaliriza nga mbutuufu tebaaliza okusembuliri, tebaaligenze kukola kintu ekyo balina kukola, naye nga tebalina kyakukola balina kugenda kukikola. Be bantu abawangula. Si buli muntu gwolaba nti akola ekintu akiremeddeko nti oba buli saawa n'amaanyi agakikola, wabula yeewaliriza ne yeewaayo okulabanga kubanga tewali kyakukola n'akikola era n'akituukiriza. Eyo muntu awangula. A champion is someone who gets up when he can't. Jim Elliot yayogera ebigambo ebyo. You must do the things you think you cannot do. Olina okukola ebintu ebyo by'olowooza nti tosobola kukola. Bwe kasobola nti ekyo ekintu bayinza okugamba nti tojja kikola ekyo oba okola. Kola ebyo by'owulira olunaku olwaleero, njagala otandike kampeyini eyo okukola ebintu by'owulira oba bye baganya okukola. Bwe kasooba biwulira nti bisoboka era ogenda bifunamu bye otandika okukola. Muntu bagamba togenda Iraaka, togenda nsi ki ezo ezatabanguka ezo, ensi zonna ezatabanguka ezo. Abantu abasinga okufuna Iraaka sente, abafuna Somalia, abafuna South Sudan Juba, abafunayo sente bebe abantu abagenda Juba oba mwezi ensi ezaali zatabanguka ng'ensi yonna ebagamba ne famire zaabwe nga zibagamba temugendayo, bebe abagendayo ne bafunayo, abagendayo oluvannyuma ng'entalo ziweddeyo tebaabifunamu. So you must do the things you think you cannot do. Today is the only day, yesterday is gone. Tuzukusa olunaku olwaleero, oyinza okuba wazuukusedda. Kola buli kimu ekisoboka olunaku olwaleero, olunaku olwaleero lw'osigaza tomanya biddako nkya, oyinza okufa. Okufa tekulangirira nti kugenda kubaawo. Oyinza okulwala n'obeera ku buliri ku kitanda ebbanga lyonna. So olunaku olwaleero lw'oyina, kola buli kimu okulaba ng'olina kye weeyongerako. Olunaku lw'olina lwaleero lwokka. Ebyeggulo byayise bireke byerabire, toddamu kubirowooza nako. When you have a dream, you have to grab it and never let it go. Bw'oba olina ekirooto kinyweze, tokitta. Mu byonna byonna by'oyitamu totakirooto, tokivaako. Lwana okole buli kimu okulaba ng'otuukiriza ekirooto kyo. If you have a dream, you have to grab it and never let it go. Natandise ngamba, a pencil and a dream can take you anywhere. Joyce Meyer. Oyina pencil, oyinza okuba ogyewoze nga bakuwadde empe. Oba oyina nnusu 10 ng'oguze pencil, ofunye olupapula, osobola okufuuka artist mu myaka 2 oba mu myaka 3 okuva kati. Ow'amaanyi agenda okutuula ku buli mmeeza, agenda okuyingira mu buli maka, agenda okutambula buli nsi gye wali olowoozezaako ne wansi w'ennyanja ojja kugendayo. Nga watandika n'ennusu 10 bwe kiti n'okula penso. Obanga olina gwe wagisaba tiwagirina n'osaba n'olupapula oba n'obaako w'okuwula olupapula n'otandika okugegenya ebifaananyi, wanaayitawo bbanga kinaasinzira ku bumalirivu bwo, oba mwaka gumu oba myaka 2 oba 3, kinaasinzira engeri gy'omaliriddemu, oba myaka 5 okuva kati, emyaka gyonna gy'onoomala n'essaawa kigenda kutuuka ng'ensi yonna ekumanyi nga artist ow'akabi ow'amaanyi.
naye nga watandika n'ensi 10 ng'ogula penso oba watandika weewola ne penso weewola penso bweno bwe natandise ne line eyo eya Joyce Meyer. Amanyi gange Sekka Bangenda. Osobola okunnonyaako ne njogerako n'abakozi bo oba naye wennyini ne nkuzaamu amaanyi 0742 13 58 65 0742 13 58 65. Munoonyeeko kubanga nze nasalawo nti tulina okugamba abantu ebigambo paka bwe banaabijjamu ekinyusi babiteeke mu nkola bibakyuse. Nange nakyuka lwa bigambo, abalala b'endabye abansookayo bakyuka lwa bigambo. Ensi ezagenda ne zigenda ne zituyitako zaatuukayo lwakuba abasajja baasituka ne boogera ebigambo eri bannansi. Tusobola ddala okuwangula, toggwamu maanyi. A pencil and a dream can take you anywhere. Njagala line eyo ebadde ya lunaku ogiteeke wansi ogitunuulire ogifumiitirizeeko. There's nothing impossible to him who will try. Gezaako olunaku olwaleero ate olina lwaleero lwokka. Tomanye enkya oba onootuuka enkya onootuukayo ebyeggulo byayise. Osobola okuwangula, toggwamu maanyi, lwana bwezizingirire kubanga nkimanyi osobola, kubanga bitandika ng'ebisaaga ne bifuuka ate ebintu eby'enjawulo. Mweraba olunaku olwaleero, tujja kudda mangu nnyo ate nnyongere okubazaamu amaanyi. Mwe bali kundaba n'okumpuliriza.